aba mutuufu yani njagala tuve wano tugende ku gulawundi balaga omutuufu yani ku maziko. Wakabala mwezi gyo obusente okutetenkanya essomero ly'abaana kati abaana bagala tandika okusoma n'esaawa ntwali yadde ekikumi tuwaggalawo ebintu babiteeka mwanankubya atandise okunkuba fayo ettaka lyange nagula kibanja saagula ttaka nagula kibanja ekibanja nakigula nga kuliko ennyumba poloti okitegedde nakigula ku saala omukyala ali awo waggulu ewaladisi naye ojja mulaba omukyala ojja mulaba amazeko emyaka gyonna be baagulawo ne bbaawe okitegedde bbaawe yali Japan bawe n'abatono ab'okulubatu batandise okuyeekera engeri gye wayeekerera wano Gombe abayeekera bakiyingi bo kye bakoze kunoonya balwanyi bo kubatwalako ebyabo. Omusajja Kiyingi ono yaliko mu majeego n'agobebwa olw'obubbi wamu n'okuyisa olugaayu mu mateeka agafuga amagye. Mukama wange ndi wano ndi munakuwavu nnyo olw'abantu baabakwatibwa mu kkomera abatuuze bano era nga wano wali omukyala oyo gwomanyi obulungi ennyo Saala Babirye eyakola omulimu omulungi ennyo mu lutalo olwaleeta NRM mu buyinza okulabika nti essaawa za kaakati ye mukyala ow'emyaka 94 alabika nti baagala omuleka ttayo naye ng'omusajja Kiyingi oyo si mugagga akozesebwa abagagga aba land grabbers ababbi b'amataka. Mukama wange nga bwe wampa obuyinza obukukulembererako ebbendobendo lino ery'eggombolola lyeno nkusaba n'obukkakkamu Mukama wange omusajja Kiyingi ono abonyaabonyezza nnyo abantu mu ggombolola lyange lino nga ababbako ebibanja mu lukujjukujju amaka gano gaakamala okufiirwa omukadde nannyiniwa waka wano n'olumbe terunabakwabizibwa omusajja oyo nga yeegase ne chairman w'ekyalo kino bazze n'ebiwandiiko ebijingejinge nga balaga nti wano baagulawo ekitali kituufu. Mukama wange omusajja Kiyingi yakwata famire eno n'agikwata n'agiteeka mu kkomera n'abasiba. Mu kubasiba neebaza RDC Wewakiso omukyala Mbabazi yayimirira ku magulu ga 2 nampa amaanyi gonna nensobola okujja abantu abo mu kkomera era ne mbakomyawo. Kati Kiyingi kyatandise okukola kwe kuleeta bakifeesi ekiro ne batandika okukoona ebintu ebyo kono n'amayumba ng'agamba kyakola mu ggye eryo. Saba Oweekitiibwa Pulezidenti nkusaba oveeyo kino kibeere ekyokulabirako eri abasajja bano ababbi b'amataka tutandikire ku Kiyingi tumutemeko amagulu. Mulindi wa Robert Saalongo nga ndi mutabani wa mukyala Nayiga Omugenzi. Embeera eri wano naffe etusobedde kubanga naffe mukadde yafanga ennaku z'omwezi 26 Desemba amaze emyezi 2 mu ttaka twali tuli awo ng'omusajja gwe bayita Kiyingi azze mu kifo kino ng'aleetedde abapangisa ebbaluwa naffe kennyini bannannyini teyatutuukirira. Bapangisa be baatugamba nti wuuno asaavinga ebbaluwa ng'egamba nti ekifo kikye ng'abawadde emyezi 2 giveewo. Kakati naffe kye twakola netugenda ne twekubira enduulu. Bwe twekubira enduulu ne bamuwa ebbaluwa teyatuddamu yajja buzzi ng'atandika kusasula bapangisa nga buli omu amuwa ssente ave ku nnyumba agende. Waayise ennaku 2 azze aleese bakanyama aleese abasajja abayaayi bazze n'ambiso n'ejjambiya bazze bafensinze ekifo. Tekivudde ku okyo naffe kennyini n'atukwata n'atuggalira era tubadde mu masibe ffe bannannyini nga tetumanyi kyatulanga tetumanyi gyava tetumanyi ki naye ng'ebino byonna byetooloolera ku muntu omu kyeyamaani waffe oweekavule bamuyita Bulime yabyetooloolerako era buli kimu kuba atera najjawo wabaawo ogundi nga gy'alambula tumumanyi era tumumanyi n'abalala bangi bonna tubamanyi naye twekubira omulanga tukuba omulanga eri Pulezidenti Museveni bonna bannaaye mujje mutuyambe ku musajja Kiyingi atufuukidde Kiyingi ennyumba muziraba ennyumba nkadde buli kimu tukikoze ne mukadde naye mukadde yakafa myezi 3 bazze bakuba kibaati nti ennyumba bazitwala batwononedde ennyumba eri bagikoona
ebintu byaffe mu nju yonna baabibba kwegamba tuli wano tuli ku bunkenke tetukyebaka abaana tebakola na bibuuzo naye tusaba Museveni ssebo pulezidenti jangu otukwatire ku musajjawo yeeyita musirikale nti akola mu state house ya Sale kyava atutulugunya era kati atusuubiza ku kutukuba masasi bannaye tusaba buyambi tuli ku bunkenke era ye agamba alina amagye atulanga bwavu nti bano baavu tebalina kye bajja kunkola tusaba buyambi bannange mujje mutuyambe ku musajja gwe bayita Kiyingi Pawulo ayina banne naye ensonga waffe ayagala mirembe ettaka likayanirwa efaananyi biveewo ensonga endala gye nyiza okugamba ab'amawulire tegeezeddwako ti nannyini ttaka omutuufu yafa ne kuliko abantu abalina obulandiro obuki obutono era n'ekirala kye njagala okuvumirira mu kamera omukyalo omukadde emyaka 9 gwe bambazza essaati ne bamuleeta omukyalo oyo obwongo bwe bwagenda omukyalo oyo kaada muzeeyi amumanyi talina bujulizi bwayinza kuba muki n'olwekyo badde bayisawo buyisa mawulire kulaga era buyinza naye sigambye nti gavumenti mukyamu sigambye nti omusajja oli omulala yaani Sali ani Kiyingi ye mutuufu oba mukyamu naye bonna abo balandi dealers so njagala mpeewo obudde